Ensiibye bulungi osiibye otya nnyabo? Njogerako naani? Nze bampita Esther. Naye kati obuzibu oli mu kukaaba tompadde budde emboozi yo kugiwuliriza nange nenzitegeera. Omuntu bw'aba ali mu kukaaba olumu nange ate I get emotional ate ne simuwuliriza. Nsaba ogume bulungi onyumize bulungi emboozi ngitegeere. Kyaguma madamu najja eno ku kyanya kyasooka nayogera bulungi nane bba wange ne twesiibula ne nzija eno okukola. Twali tupangisa e Namulanda. Kati n'agamba nalinawo muganda we nga mumanyi abaana bano ngenda baleka ne tuteesa bulungi n'agamba bankubidde ngenda kukola Mbalala. Ne mugamba kale n'agenda okukola nange ne nzija eno okukola. Bwe yagenda Mbalala teyaddamu okola ki okulabika. Yayitawo ebbanga nagenda olaba nga ajja ku ssimu yange bambuuza oli otya ne muddamu ng'abaana obawulira olwedde nga bagamba abaana takola ki tabawuliriza nga nze akola kyalabirira abaana bange. Wetwayogerako naye bwe tutyo n'abaawo nasigaza eyo essimu ya mukwano gwe gye yakozesa. Mukwano gwe yaŋŋamba mama Piisi ono bbaawe yafumbirwa mukazi mukadde yafumbirwa era ery'abaana si byaliko yadde. Ne ŋŋamba abaana ne babeera awo ng'abaana balwala jjukira nze mama nze taata balina okulya balina okusoma. Agenda okulaba nga kisusse ne nkwata abaana ne batwala mu kyalo. Nabatwala mu kyalo n'omukulu bwe yafunira ekirwadde kyatandikira ku bbeere akatulututwa ziba. Obadde nkyakunyumiza anti onvuga sipiidi njagala tuwuliziganye nga bwe nkubuuza ekibuuzo ng'okinziramu. Naye gw'onyumya bunyumya tompuliriza kati naakutegeera ntya? Okomye wali ng'oŋŋamba nti omusajja yafumbirwa omukyala omukulu. Abaana ne mubaleka ewa muganda wo? Abaana twali twabaleka mu muzigo. Abaana mwabaleka mu muzigo bokka? Nga baliko ne muganda wa senga waawe. Muganda w'omusajja? Ye. Kati abaana abo balwala nnyo ne bayisibwa bubi. Ne nkola ki nga ne senga waabwe basula mu nnyumba akuba bidongo. Kati ne mbajjawo ne mbatwala mu kyalo. Oyo omukulu we yalwalira alwalidde emyaka 3. Nga ki ekimuluma? Akantu katandikira ku bbeere ng'akatulututwa. Ebbeere lizimba nnyo ne tutambuza nga basikaaninga tebalaba bulwadde. Zino enjala ne zifuuka bbulaaga. Oluusi amaaso gaziba. Akaaba omutwe. Omutwala mu ddwaliro bamusangamu ebirwadde nga 8. Ebirwadde munaana byo bagamba bulwadde ki obuluma omwana? Bagamba typhoid, malaria, manya alusa. Bajjanjaba mudaaka bwemuti ng'addamu. Era kati obadde asiiba ku ddagala lyasiibako. Kati bwe nadda ewaka nensanga nga ku ssente ze naweerezanga nga tewali yadde 10. Wamala n'okomawo awaka? Yes, ng'abaana balabika bubi. Nakaaba nensitula abaana ne tukomawo mu kazigo. Nenfuna akazigo n'era e Namulanda ne tupangisa. Taata waabwe yawulira mbu akazigo we wasanga abaana wali wasenga waabwe? Abo nga nabajjawo nabatwala wa mama wange mu kyalo. Mama wange naye kuba kati sitegedde abaana ddi lwe baava mu kazigo ako ne senga waabwe okugenda mu kyalo. Baabaamu
after 6 months ngemaze no myezi 6 ng'embeera egaanye nga senga waabwe tabafaako ng'akuba bidongo abaleka mu nnyumba ate nga baana bato empewo ng'ebayingira senga waabwe abaleka mu nju gundi landlord yaŋŋamba ng'abaana babeera buli ssaawa mu ddwaliro ng'empewo yabayingira embuto zajjula ng'embuto zeepika nga balabika bubi ne mbatwala mu kyalo bwe nabatwala mu kyalo embeera yeeyongera ku bijja ne ŋŋamba kangule nkole ne nguma kati we namala contracta ne ŋŋamba nga wenjanjaba oyo omwana ne ŋŋamba kangendeko ewaka ng'olwo abaana ekiseera singa waabwe nga gwoweereza maama waabwe maama wange nga gwe njagala jjanjabi gwe mpeereza ssente kati maama wo yakima ddi abaana abo okubatwala mu kyalo yali ng'emaze no myezi 6 n'omukubira n'omugamba maama bwe kiti ne bwe kiti n'abanona n'abatwala okubatwala kyasooka bususi nenzirayo we naddayo n'ensanga abaana nakaaba nga tewali yadde 10 n'enkomawo nenfuna nali mpeereza zonna nga wenkoze era singa nali ntereka n'alizeeyo Uganda nga ndinawoko netukomawo maamawo naye nga talabirira baana bo iye netukomawo Kampala netufuna akazigo nerenda Mulanda n'abaana kati we twafuna akazigo yali January munange gwali gwa 11 ono omwana n'addamu n'alwala twali mu ddwaliro omwezi mulamba oyo mwana yafuna akatulututtu kusooka tekawona nekamala ne kadda buzzi kati lyaziba naye kati akaaba nnyo omutwe oluusi awunga alike alina ekizimba mu bwongo brain tumor yetera okukola bwete abantu naye simanyi beetaaga just bamukebere njogedde bwogezi naye nga baamukebera kutandikira ku bwongo mpaka bagamba bwe tewali kye balaba kati munnange nga katubeeramu akazigo namuleka ng'ali ku treatment ne mugamba omumanyi kanzireyo enkole ne njogera n'omukyala omu ku ssomero ne mugamba abaana bange nja bakula naye obaawo kunyira naye omukyala simanyi oba kyekyamutabula omukyala yanyiiga namugezaako okumunnyonnyola ekizibu kyange kye nafuna ng'entuuse eno okutuuka okutoloka teyampuliriza naye kati ngenda ntereera ngenda kutandika kukola enkuwulira mami ngenda ntereera ngenda kutandika kukola naye kyensaba abaana bange kuvaayo ku ssomero at least baddeyo mu kyalo kuba embeera yegendejaako abaana wamugamba obatuttewa maama namugamba abaana mbatutte ku ssomero ne maama mwennyini nga tebimukwatako nnyo kuba naye tali bulungi nnyo naye abaana bo babonaabonera ewa nnyoko okusinga abaana bo bonaabonera ew'omuntu gw'otamanyi saamanya simanyi saawa zino oba bali kuki simanyi kati abaana bo tomanyi gye bali ku ssomero ki bali ku ssomero awo kweyita ababiri awo ku Kyekasenyi kati omusomesa ye agamba ati asomesa abaana wabaleka mu kisulo iye musomesa yagamba mbwe yabatwala ku poliisi sinna kyemugamba omaze ebbanga ki nga tomuweereza ssente ne Uganda ssente yeekola
anti mukyanzidde najja January toteekangayo sifunanga ssente ku ku ssente ssomero sifunanga yadde ekikumi kyova olaba nti omukazi agenda atwala abaana bo ku poliisi oteeka otya abaana ku ssomero okuva January paka kati nga towaayo ssente aba atya ng'alowooza wamusuulira abaana kyamanyi kyekyo nagezaako ng'omenyola yagaana okumpulira tasobola kuwuliriza ne bw'embeera nze oyo omukazi yali akumanyi olwedde okwo kukyala abo abaana nga basomera awo ng'akumanyi oba wagenda bugenzi n'obatwala yali tamumanyi just mukwano gwange yeyankonekitingayo kiraba ayinza okulowooza wamusuulira abaana era eyo message gyakusindikidde nti abaana abatwala ku poliisi omunenya kitono kati ogenda kukola otya tukuyambe tutya maama nanneensaba alinayo ekikumi anyambe at least nono wa P7 asobole kola P7 kuba ne registration yambula nga singa kati gwe ki ekyakutolosa mu nnyumba ogendeyo mu batolosi gy'obonaabonera essaawa eno anti olaba nakunyonyodde neŋŋamba nti no nafunye ekizibu anti tewakingambye samanya nti noba nakomawo n'olubuto kati mukwano gwange nga ndagirira ki eddagala nga nkozesa mu kiyumba kati omusaayi gugenda nnyo embeera nga zitandika okukyuka nga bakama bange mpola ogambye egwe piisi nze mama Peace yegwe mama Peace nze Esther yes I remember now ntwala mpola tompuga speed njagala okutegeera njagala okutegeera olubuto ate bwe walufuna ddi bwe wakomawo eno okulabirira abaana n'ofumbirwa saafumbirwa just nannayo omuntu kati saamanya nti noba nakomyewo naki bwe natuuka eno mukwano gwange nandagirira eddagala neenya kati omusaayi gwagenda nnyo kati bakama bange ne bantwala mu ddwaliro nga bambuuza Esther wajjamu olubuto neŋamba nedda kuba eno kiba kibi entyo bagamba embeera ne yeeyongera okukyuka nga sirina yadde gasituka kukola kati nenjogera ne mukwano gwange neŋamba enjagala kutoloka naye sirina yadde ekikumi naŋŋamba kankuwe mama kiyumba naye tomugamba mbu tolina ssente gwe mugamba olina ssente akuweereza driver munnange nga njogera ne mama kiyumba nga mpeereza driver nga ntuuka waka nga mbuuza ssente ze nga ngamba sizirina ng'anyomba nnyo nayebagamba naye ng'olabika bubi oba oli mulwadde nasooka neesirika bwe namala neemunnyonnyola yanfumbira ku bidagala nampaako obujjanjabi naye kati ngenda ntereera kimanyi ngenda kufuna omulimu nkole kuba nali nfa obulamu bwali bugenda singa kati ffe tukwesiga tutya twali kugendeddeyo ku ssomero oba ssomero tulitunuzaamu kamera oba ne bakola endagaano n'osasula ezo ssente ng'ofunye omulimu naye kati tetumanyi like we cannot guarantee nange ndi eno simanyi siina bantu bo bonna bemmanyire tennamba ya maama wo tumukubire tumubuulire abaana we bali maama wo agendeyo ku ssomero noonya ssente weewole ssente maama wange gwe ne maama wo temulina nkolagana ya maama na mwana maama ekintu ekyakyo kyankalana ssente n'abaana bennyini olaba bwe batuukako bajja kugamba byonna bajja kunyumiza byonna
Sorry, I was cooking something. Chokana chela biddeko ndi ku ssimu. Oh my God. Ogambye nti maama we ekyaba kyankalanya ssente? Zaali ssente. Zitya? Zaaba kyankalanya zitya? Anti bwe namuweerezanga ng'oluusi akubalira bbiri y'eddwaliro nnyingi, kyokka ng'oluusi akulimba, kyokka kimanyi omwana gw'ajanjaba tagenda kuwonerawo. Nange ne nnyingamu ng'omwo. Ne nsanga nga ssente tewali. Nnyinga. Nalyogeddeko ne Hajati abaana bo n'abateekako ku ssomero lye bw'ofuna ssente n'osasula naye obuzibu era babeera beetaaga requirements kubanga ye ne waba agenda kuwa basari abaana baba beetaaga requirements ate toli sure ddi lw'ogenda kufuna mulimu bwe buzibu bwokka bwendabirewo. Banyadde bajja kunfunira mulimu mweno wiiki nga ngenda kukola. Era ne bakufunira omulimu you still have to work basooke bakusasule ate ebintu by'ebulaya bizibu oba tomanyi ddi lw'ogenda kufuna mulimu ate bwe bakufunira tomanyi oba gw'ofunye mutuufu kale bwe bityo. Naye kansooke nteekeko emboozi yeno ku HK Media abawuliriza batuwe ku magezi nga we tunoonya ekiddako teeraako ennamba y'omusomesa oyo akwasaganya abaana bo ku ssimu yange ngenda mukubirako ku ssimu ambuulire. Webale nnyo nnyabo, webale bambi. Kati y'oyo gaye yakufunisa olubuto ali ludda wa essaawa eno oyina ebizibu naye tasobola kuyamba. Just while we're opening up openings and then you left. Sitoddamu n'okumuwuliza. Tewaddamu kumuwuliza nkolagana kye yaliwo era kye kyatuukawo. Oba ye yalya ne ssente ze ze wakola ezasooka ku kyeyo. Nedda si ye yalya ssente zaaliwa famire yange. Kati oyo omusajja ye mwasisinkana muti era ali luddawo era relationship yammwe yali emaze ebbanga ki? Eyali awo na mulonda naye ng'adde omukazi. N'oyagala omusajja alina omukazi n'otakozesa protection. Bino mbikugamba so that next time you don't face the same problem. Kuba olulala olubuto wona alugyamu ojja kufa. Ate tukupostinge ku HK Media nti rest in peace. Kankuwe namba y'omusomesa. Kale. Abaana babayita Nakayenze Peace n'abalala obuuza Peace bajja kuba. Wandika information yonna ey'abaana bo essomero kwe bali n'ery'omusomesa ogimpe nja mukubirako ambuulire biki ebiri ku ssomero nabbanga kiri omaze nga tosasula. Tosuubira kutwala abaana ku ssomero n'omala eryo lyonna ebbanga nga tokuba ssimu tojja tolina kyokola n'olowooza abaana bo onaabasanga wero ojja basanga ku poliisi koza omuntu abamu kutya balowooza wamusuulira abaana. Kale nnyabo neyaluziza. Kale.